balabe baffe abalungi tubabuuzaako gye musinzira okubanga ate nate mutulaba mugamba mutya baganda baffe tweyongera obbajjukiza subscribing liking era commenting olunaku olwalwaleero nzemu nensinkana ku mukulu Wisdom Kaye katweyanjulire katubuuzeeko tweyongereyo Kaye. Amanya gange nze Kaye Wisdom mutabani w'omulale yakulira ku mato mutali mazzi nesse Seriraka. Si ono Seriraka wammwe bino ebitawooma byammwe ebyo ebintu byammwe. Juzi nagala nengulira omwana wange oba nkyogere ekyokunywa kino. Ffe twakula tunywa lukozedi nga muka ng'oteekamu boosi n'oyongeramu n'amazzi naye wammwe alinga kati kulukulubba. Kati nze ngamba Seriraka waffe ku mulembe gwaffe yo manyi lwaki nkyogera. Neebaza maama wange kubanga yamutukakanga nnyo. Kati nkyogera lwa nsonga tuba nnyo mu meetings n'olaba omuntu n'ayimuka okwogera ng'omussaamu ekitiibwa n'ayogera ng'owulira oyagala kudduka mu ttooyi. Kwegamba byayogedde kwegamba nga byayogera tebimufaanana. Neebaza maama wange nenga maama weebale kumpa Seriraka. Oyo ye Kaye Wisdom tatera kukyukakyuka byebyo ebintu bye tutandikirewo ndowooza omukulu wa Kaye. Weekend eno yakuwuubye mwe yaleetedde n'omukulu Lanek n'atandika okwogera ku bantu abali ebisiyaga ate nga mmwe abamu ku bali ku bapulezidenti ba gospel ekintu ekyo kirungi. Kyogere bulungi baani toyonoona kitiibwa ekyo kubanga nze wonna akivaamu n'omulala ajja kujja y'omu ku oŋŋamba nze mwe bamu ku bapulezidenti ab'omu. Otegedde yogera bulungi yanjula bulungi ekintu. Kati ekyo katukireke sigenda kudda ebyo byakyana kito. Nabuuza Seeguya lumu ne mugamba nti kunze n'oyo mukulu gw'oyogedde ani gwe wali omanyi mu kusooka n'agamba ggwe. Ne mbuuza ekirala ng'ebyemmotoka tebinnajja wali omuggyako interview nti nedda. Ne mugamba bwe nti kakati eyo emmotoka nagisasula kubanga nagikolerera. Otegedde President Museveni w'olabanga ng'awadde omuntu ekintu ng'omuyimbi manya President Museveni omuyimbi oyo alina kyamugattako. Nze singa Lydia nzija n'enkuwa ekintu oyo olina kyongattako oba mulaavu oba olina kyongattako ku mulimu because sola getting out of blue. Oba kukwata Spice Dana ne bamusayininga ng'ambasada w'ekintu alina kyagatta ku kintu ekyo. Kakati nze wenkugamba nti emmotoka eyo nagikolerera osegera kubanga nagikolerera nagigula kitegeeza nina kye nagatta awo. Kakati bw'oŋŋamba ebya president kati kankubuulire president omukulembeze w'abayimbi ba gospel aboogu nakigamba President Museveni nakigamba General Sale ekyo ne kiggwa era bwe balonda omulala n'afuluma ng'omulala baddamu balonda. Right now waliwo gojja genda obuuza abayimbi ba gospel wano mu Kampala kati oli wakusindika nti agenda embaale genda wa aba yeekwasa kituufu gwe gwe balonze ate kati genda obuuza abalonda bwe balonda kati okuba obwami ebya gospel bino abantu abamu balowooza nti bakulonda okuba mukulembeze bw'abayimbi mbirimu ssente genda obuuze wuma. Kati ng'ate olwaleero Lanek ayise abayimbi ba gospel ng'ate gwe president w'aba gospel abagambe ki abayisenga gundi chairman wa bagita Gospel Revival Association nange nsobola okuyita okuba mukulembeze wa federation y'aba gospel tulina association mwe tuva nze nva mu Viga community nva mu Unaga Uganda National Gospel Artists Association okulonda okulembera federation kitegeeza eina associations zeetwala kati ffe we tuddayo eri oba mu Unaga Henry Wamala ye gundi waffe bw'atuyita abaatuyise wogenda mu Viga community we tweyita ezo na association naye association we zeegatta wabeerawo federation emu otegera kye nkugamba kati ojja kusanga n'endala nnyingi embaale waliyo eggulu waliyo those associations. Kaye tugende direct kati uliriza yenna ayise omuntu yenna waayita njagala mubeere bannamawulire abali profession oli waayita mubuuze kati kankugereze nkugereze ki kyonootegeera olwa President Museveni chairman w'empigi waayita abantu yaba abayise Museveni asobola naye okugenda empigi ate naye n'ayita oli abayise nga chairman w'empigi waliwo president wa Uganda. Kati kyogamba Lanek chairman gwa president ekyo kyekyo kati waba chairman weeyo asobola okugamba ye field marshal ye president ye general whatever kyonna kyekiri kankugereze President Museveni waba e Uganda ng'ali ekkololo asobola okuvuma abazungu obusiru n'agamba nsobola okukuba Gaddafi nsobola okukola bwenti ebyo byonna bikkirizibwa president obyogera ng'ali mu nsi ye naye President Museveni mugamba agende mu America bamuteekemu kamera abyogere
agambe nze gwe mulaba wano nsobola okujja mu Libya ne mbakuba kati awo abayogera n'amawanga malala omuntu yenna waayita abayimbi ba gospel ne baba mu ruumu eyo n'agamba ye field marshal ye president ye general ye Katonda Alpha and Omega ekyo kyonna tukimulekera liberty kubanga nange wempita abayimbi mu Viga community it's an association oba mu Yunaga Henry n'atuyita it's an association Henry Wamala asobola okweyita field marshal naye association za gospel we zijja wamu zeerondamu omukulembeze ogwo yaba president wammwe kati Kaye kubanga sagala ekyo kiddemu kikusumbuwe nti ate Lanek ate gundi yayise no abo beeyita ne beeyita byonna beeyita basobola n'okweyita gundi labulira basobola n'okweyita V8 basobola okweyita Natasha oli waayita gwe kankule gwe tonnazaala nze nina kabebi kange bwe nzira nako ewaka nsobola okaganze President Museveni neka yes dad ne mane kagamba nze kwini wabungeze nka oh yeah yaula president wa federation etwala abayimba gospel n'oli okuyita abantu ne badda mu room n'agamba n'abanga nze ngamba akana kange n'agamba nze kwini wabungereza of course kajja kukiriza bukiriza ya nakati yita Levikson yita Copy Bra yita Exodus yita Betty na Maganda aba abayimbi yita abayimbi babugembe tosobola kudda mu bono bagamba nze kwini wabungereza nendo zo kitegedde era gamba banno nti omuntu yenna we yeeyita kye yeeyise ng'ayiseeyo abayimbi beeyo muleka ye President Museveni bw'avuma abazungu ng'ali mu Uganda ziri ensi ezitegereka zikikkiriza that is international relations zikikkiriza wabula bw'abamu bategeera nga bonna bakuŋŋanye ba president tasobola byogera Wisdom Kaye njagala twogere ku kintu ky'omukulu Lanek okuvaayo okugamba nti era okikomezaawo tukyamuliko ekyobukulembeze okitegedde kati oleeta kirala kati ndeeta kirala Lanek okuvaayo okwogera ku bayimbi ba gospel abamu bali ebisiyaga bintu ebyo bituufu yakyogedde abamu bali ebisiyaga kati omanyi kankubuulire bayibuli erina kyeyita bayibuli wogenda mu Hosea 6 bayibuli egamba ti abantu bange babula olw'okubula okumanya kubanga baganye okumanya nange mbaganye okuba bannabbi bange ebintu bibiri mu ekyo waliwo omuntu nga talina kumanya kutegeera nga tetegeera n'obeerawo nga ataaganye bayibuli wegamba nsobola okubanga ekintu sikimanyi Katonda asobola okunsonyiwa naye nina okufuba okukitegeera weŋŋaana Katonda ŋŋaana okuba nabbi we sisobola kuyimira ku bigere bino ne ŋŋamba nti abayimbi ba gospel bali ebisiyaga sisobola kuyimira ku bigere bino ne ŋŋamba abayimbi ba gospel bamalaaya ate ne neeyita omukulembeze wa gospel omanyi kitegeeza wenkyogedde nze omukulembeze nnemeddwa bayibuli egamba bweti bwe tubanga tunenya bannaffe mu kkanisa kisooka mu bakadde ne bakuyita Lydia ne bagamba Lydia wakoze kino ng'abakadde bayibuli wegamba Lydia woogaana owuliza abakadde be bapasita abakadde abo bakuleeta mu kkanisa ne bayita abakkanisa ne bagamba Lydia yakoze kino bw'ogaana okwenenya ne tukugaba eri ensi wabangawo omuntu yenna ayimirira mu kamera zammwe wulira n'agamba bw'ati nga tayise bayimbi abo balya bisiyaga n'ayogera nabo n'abagamba oyo aba mulabe wa bayibuli aba mulabe wa kukkiriza aba mulabe wa gospel kati kankubuulire teriiyo gwe tomanyire sola kuyimira nga Levikson ali ebisiyaga mba musiru akyasinze otegedde kwa Levikson nga w'omulaba gwe bw'oba omulaba asobola okutunamu ekisiyaga ekyokubiri wulira kino anti labayo ndeeta ekyokubiri teriiyo muyimbi asobola kuyimba Katonda nakka nga wanu muli wa bisiyaga Levikson mulabyeko ng'ayimbira mu bantu nga bakutte bbiya bakoze baki ne beenenya tekiriiyo kubanga mwoyo kyogwo ogukka ne guleetera abantu okwenenya ne guleetera emizimu okudduka ng'ate ye yeetise muzimu gwa bisiyaga gwe mu science mu bwongo obwo kyakijja naye kino kikutegeeza omuntu ow'amaanyi gwe boogerako kati babugembe b'amaanyi bakopi bra b'amaanyi Exodus ba Levikson fe twayimba nze ndi awadwina kati akakutte Levikson mwakola ki twayimba olaba n'abasamize bayimba ate genda ku YouTube otekemu Kaye Wisdom Music ojja kulaba ng'oyimba ki Kaye gwe tofaayo tombuuza tonzija ku mulamwa gwe genda ku YouTube teekamu Kaye Wisdom Music ojja kulaba nga goloza lwaki abaana bampita papa kati wulira omanyi Jackson Nyonjo banteyako mu category emu ne Jackson Nyonjo loza basobola okunteeka ng'oyimba gospel gwe tofaayo kyonna kye kiri gwe nkugambye banteekako mu category emu ne Jackson Nyonjo wulira kino wulira ng'omanyi kye batugamba nga tuvuganya ku pop song of the year
goroza ndi kiyenje mwana wakwate gwe munonyereze kati uli akana kantu omuntu yenna agamba abaana abo era njagala okugamba abaana abo Exodus baani temufaayo babayita nti muli bonoonyi ekyo bakwongera mayinja Bayibuli egamba buli wogamba omutuukirivu n'omuwayiriza ekigambo kungula ye mu ggulu yeeyongerako sita kati nkwegayiridde nze nga nkugamba baana mwe Exodus babugembe baani babeti we baboogerako temufaayo bajjuli mutesaasira Katonda ayongere stars star kyeki ayongere munyenye kunguleyo kati naye kankifunzike bwenti omuntu yenna waakeeranga n'ayogera ne wembanze Lydia ne ŋŋamba nti abayimbi ba gospel bali babisiyaga gamba wisdom ndi musiru why Bayibuli egamba etya nyina kujja mawulire gamba nti wisdom muli wabisiyaga bampi ate togamba na mawulire musoko mpite wojja mawulire wa Lydia ogambe wisdom twamuyita ngaba pastor ne tumuyita mu church n'agaana okukyuka tusazeewo muleeta naye tolina na reference ogambe nti no ababaana no kigeneralizinga kitegeeza oli mulabe wa gospel wisdom amawulire agabadde mu wiiki Cinderella Sanyu yalabiseeko nga yeesibye gamba boti the beautiful king herself Cinderella Sanyu damu bulungi tandika nze Kaye tonvuga speed nze presenter anti uliriza temujja bitiibwa kati lwaki gwesindi omuyita chiki boss simanyi chiki ready sibiti damu bulungi aluwa chiki boss wisdom twalabyeko Cinderella baby nga tutto omwami ewaabwe naye nga yeesibye ekikooyo ekyo kiri kitye engeri gye yabadde anti kati mwawule bwe muti nabagamba Lydia kankubulire bw'obanga ofuna omusajja ne wabanga si muganda omanyi otwogera ku Buganda tutwogera Baganda people mufune ng'akuliddeko wano eno ya America lyeggulu lye Uganda wano tokiyitiriza olijjawa gwe genda ku kyalo ky'aba President Museveni gwosobola n'okwegomba okubeerayo nga lwaki kiki kyo kikubeezaayo nante na bongo ulya kyenkugamba funanga omuntu nga wa let me tell you abantu ba wano ne waba munyankole munyolo ne bwaba ki enkola yaabwe y'ebintu ekola kyekyuka Sindi ayina ssente ayina kirasi na bitya naye kakati engeri ebibaddemu bazadde be ab'ebunyolo ayina oleetera ebyo ebiteeteeyi ebijowoowo ebyo ebijowoowo ayina okwambala kati Sindi yandiyambadde n'ebibugobugo ebyo wekankubule wemagambabulire olaba tukulidde wano ebyo ebintu nze nagamba nze Lydia nagamba abantu bewaffe temumanyiranga neefuna omwana w'abandi nga ngenda muwasa bwenti nenkeera ku makya byengendo mwambaza nze mbimanyi temundeetera ebyo mushana nawe weesibe eno yise eno mu kabina adde eno ebyo bintu ebyo byonna owulinganga gwe lwakoseeyo kiyise eno dde eno omwana kati Lydia nga nkutwala ewaffe nga nkugamba mbuyambala ebyo ebintu kikuba eno kizze eno obanga yambadde emiguwa wa era ngenda wali neŋŋamba oba wa neŋŋamba Lydia njagala kana akagoye ng'aka Beyonce nga tuwumbawumba otegedde kyengamba kati Sindi kiri kye yayambadde kusanyusa abantu bewaabwe gwe abantu bewaffe aba western tulina amaalu watayambala ego gatengi jjowoowo ebitya baba balabanga ebitakoze kyovola kati nze wendiba nkola emikolo gyange gisukka e Buganda ate kati wenagitwala ewaffe kati Lydia nenkutwala ewaffe omanyi kye bakwambaza bajjayo gali agantu basaloga amwana we jajjawo yayambala kino ne bakuba ekintu kyonna nga kiwunya oba kitya kati ebyo nga nze mbikkirizo ninaane ng'oyambadde kintu kiwunya bbongo kakati wisdom nga tuwumbawumba wiikendi eno yennyini we twakulabidde nga mbadde ki ng'otukuba kyana kiwala kale laba by'oleeta kiwini success kuteeka mu drone eyo ani wini success abadde ki twakulabye ng'omutukuba mu maaso ntya vayibu ng'esaze nedda onnange nabagamba ekintu kansooka bwe nti mwasooka ne mujerega abavandimu kakye twasala okukola nze ne Anko Gashumba kati genda okebere peji Anko Gashumba buli wiiki abaleetayo muvandimu ogu naga akaana mukalabye otegedde buli wiiki akuba kaaka mu bufunza naye watuleetedde akaana tukalabye Wini success mukwano gwange tunula eri ng'okigamba Wini success muki mukwano gwange oyinza okuba boyfriend wange naye ng'oli mukwano gwange kitereeze nakyo kikola naye kati ye tannasukkaawo asobola osukkaawo era temuleetera munnange okukyawagana ne boyfriend talina boyfriend oyo mwana tulina kibuuza gwe weyaviiriddeyo okukkiriza omuli omumuteeka ku nedda kankubule oyo mwana mukwano gwange by the way
oyo mwana mulabye mu kkanisa ya Pasa Bugembe mulabye nga strugglinga ne media ze wekiba nti nno okwekubisa naye ekifaananyi nga nenge ebifaananyi byasusse ati gwe wanyima ebifaananyi katwekubiseemu naawe gwe tewanyima kaliddi osobola okumpa ekifaananyi Lawrence ojja tukubayo ekifaananyi kati gwe nja kukolera bulezi Lydia Baira soko olindeko twekubiseeko ku bifaananyi naye alabe wentrendinga munyooma n'oyo Lawrence oyo mumenye okunyoomanyooma akanyomerero kayonzija kumulamwa nedda laba Lydia lwakubanga kati temutulabawo fe abatulabawo beekubisa naffe ebifaananyi nebitrending ensi yonna kati eyogera ku wisdom na win success yes kati wemba nyina kyensobola okugatta ku mwana oyo nange kati nze kyangattiseeko wisdom baali tebamanyi nti wisdom waliwo yagambye abadde takumanyi nti osobola okuggwa mulaavu yakulabye ng'oli mu anti kakati kati tolaba nti nno kati nze ndi singo wasoteekeddwa okuba nga waliwo omwana eyali atidde okukkiriza nga mukwanira ebbanga naye kati keyalabyeko aja wisdom wamma mubutufu alina laavu era kati wini kati yannyambyeko ku ekyo nze nange ne mmuyamba bino ebintu obiraba byakuyambaga nange nembaako kyemmuteeko kati nze wini yannyambye anti yannyambye kati abantu bategedde nti wisdom alina laavu gwe Lydia kankubule kati Lydia nemala bukeera ku makya neŋŋenda ewammwe nga wembadde before win nti ngenze kuwasa omanyi nti maama wasobola okugaana oba asobola okuzirika nga ndabye naga banaeki Kaye nedda mama wange tasobola kuzirika nedda asobola okuzirika lwa bintu bibiri essanyu ekyo kimu oba nazirika nagabana ng'omwana wange kubanga asobola okuzirika ngagaba naye tekisoboka baba balowooza oba ngenda kugaaya bugaayo oba ngenda kukola ki kubanga abantu balowooza ninga nuclear kwegamba ninga mpologoma kati wini success yannyambye abantu otegeera the other side of me gotala nti yannyambye nze simanyi oba yakuyambye wini success tumusuubira okumulaba nga yeesibye gomesi oba bigenda kukoma ku bifaananyi oyo mwana akyasoma gwe oyagala bansibe defilement yomanye etteeka etteeka lyazze actually etteeka lyazze liringa linnya lye succession simanyi bitya naye gomanya abakazi abakoze liri etteeka ly'obufumbo bonna bufumbo bwalema ogamba otya nkugamba baleese etteeka Lydia nemba naawe mu buliri nga tuli mu kikolwa munentuuka mu makkati n'ogamba kati sikyayagala nennemerako ompa waabira agakazi gonna gaalemu agakoze etteeka eri waliwo oli owokiwiigi simanyi human rights bity yagamba Brian White byonna byalemwa ne parliament abo bonna abakazi babadde bafudde parliament ekikolimu batayako ga wiigi waliwo omukazi gonna naba amaze mu parliament emyaka 2 niye atunulanga omukalamujja ku street wisdom oyina laavu gwe nkwataako mu kiwato olabe wali oguddeko mukwano n'omuntu kati okay Lawrence wenkwata n'omwana bo nti tola nti no laavu nyingi neba naye tunyumye bebe nedda wenkwata kati njagala kati unayisima Olex ajja kukwatebwa ati yennyini ajja kubanga miguwa bwati ayimirira ati nga miguwa naye kakati nze nkwata bwe nti ensi yenna eraba laavu naye kati bwekayisima asaana okukwata bwati akukwata bwati n'abanga omuguwa naye kati nze naye bebi try me gomanyi laavu gye nnyina nze sigimanyi buli lunaku ate kati kankule kati ffe ng'abasajja emyaka gye mmaze nga sina mukazi ngenda nkuŋŋaanya laavu yange buli lunaku era nagamba Samisa Semakula n'oluyimba lw'ogamba nti njagala nga bwe ndi lufu ku sayidi yange nze mmaze ebbanga nkuŋŋaanya laavu yange ojja ng'ogamba njagala nga bwe ndi naye gundi siri mukulu nnyo just tufuuse basita nga tukyali bato yes oyagala mpase ku myaka okay kale baby oyagala mpase ku myaka gino gyennyini gy'oliko emeka gino nakoze emyaka 3 olidde abantu naawe bakoye wasaako bannange katubasiibule Kaye wamma bannaye tugenda kwekubise kati onanyimye Lawrence ontanyimye ebifaananyi njaga twekubise ebifaananyi nga nkwatako baby nga nkutteko bwenti nga nkuweese omanyi tino bijja kunyumana nnyo bannaye mulinde photoshoot oluyinda olulabye mulinde photoshoot ejja kambasiibulira awo Kaye wisdom bwatyo bwabadde omukazi amweganye neffe tumanyi bye bituufu musigale bulungi